Gw'abavubuka okwenyigira mu nkulaakulana wano mu Uganda. President Museveni asinzidde Maka g'obwa President Entebbe okulukuza akulira olukiiko lw'abavubuka mu ggwanga. Dr. Lilian Aba asomya alipoota eraga engeri abavubuka gye bakoseddwamu obulwadde bwa COVID-19 nga n'abamu bafuniddemu embuto n'abalala ne bafa nga baziggyamu. The increased cases in teenage pregnancies has also increased, and the cases of illegal abortions, sometimes leading to death, has also been registered. Ye Minister w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kingi yennyamidde olw'omuwendo gw'abakazi n'abawala abatuusiddwako ogw'obulisamanyi mu kiseera eky'omuggalo. So Mr. President, I wish to announce now to the people viewing us that rape is punishable by life imprisonment. Omubaka w'ekitongole ky'amawanga amagatte mu Uganda, Rosa Malango, ayogedde ku kaweefube gwe bataddewo okutumbula embeera z'abavubuka mu byenfuna n'ebyobulamu. Is the innovation program for young people taking charge of social change by UNFPA. Ye akulira UNDP mu Uganda, Elsie Atafuol, ayogedde ku nteekateeka etongozeddwa olwaleero eruubirirwamu okukulaakulanya abavubuka mu byenfuna. It's an innovation instrument developed by UNDP in partnership with Stanbic Uganda Holdings Limited to promote impact-driven entrepreneurship, foster innovation, and leverage business solutions to address youth unemployment challenges. This facility has made available an initial 10 million grant and up to 200 million for concessional loans below market rates for the youth. I want to use the opportunity to encourage the youth across the country to apply at www.undp.org. Minisita w'ekikula ky'abantu Frank Tumwebaze asiimye Pulezidenti olw'obuwagizi eri abavubuka n'ayanjula n'ebituukiddwako okuva mu mwaka gwa 2014. To date, the youth have repaid a total of 37 billion, and of which the ministry has already replowed 9.2 billion to finance 11,463 youth. President alagidde abavubuka okuva mu tulo bakole ebinaabagattako okulaba nga beekulaakulanya. The modern youth must get involved in waking up. Bo abali mu byobulimi abasabye okwongera ku bungi bw'ebirimibwa bave mu kulima emmere ey'okulya so nga abatalima abasabye okutandikawo zissako. Alabudde abakyasuubula ebintu ebweru n'alaga n'ebintu ebirala abantu bye balina okukola okwongera ku nnyingiza yaabwe. But we are not going to stop that because we are going to encourage local manufacture and then block the Chinese imports. Once we make the shoes here, like we are going to, no more shoes. Once we make the carpets, no more carpets. Asabye abakulembeze okufaayo okusitula embeera z'abavubuka. I would also like you to be wealth creators. Because I don't like leaders who have no wealth. Asiimye ab'ekitongole ky'amawanga amagatte olw'obuyambi bwe bawa abavubuka. So I thank you so much for the program. Thank you so much. Kyokka President anyizeemu oluvannyuma lw'akulira Stanbic Bank Anijuko okumutegeeza amagoba kwe bawolera ye g'agamba nti ganyigiriza bannayuganda. I'm also surprised to see Stanbic Bank here. This Stanbic Bank, they specialize in overcharging people. Interest 20%, I don't know what. What are you doing here? Are you? Our purpose as Stanbic Bank, we say that Uganda is our home and we drive her growth. We are providing funding at a lower rate. Oluvannyuma yagaliza abavubuka olunaku lwabwe olulungi era olw'essanyu. Congratulations on your day. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.